bassebo ne bannyabo bakadde baffe bannaddiini tubasaba mwongere okuyimusa eddoboozi lyammwe okunyigirizibwa kw'abannayuganda okugenda mu maaso. Tukimanyi bulungi ebigambo bino mutya okubyogerako, naye tulina bannaffe bangi n'abaana bammwe bangi abali mu makomera nga n'abamu baafa tetumanyi ntaana zaabwe gye ziri. Mutera okuwulira nga boogera ku muganda waffe Sseggirinya ne Ssewanyana, babaka ba paalamenti abamaze mu kkomera omwaka mulamba bagenda kukwata gwakubiri. Abamu bino tebaagala kubiwulira, naye twagala tubutuze ku ddoboozi eri Mukama Katonda n'eri abantu abalina obuyinza. Abaana b'abantu abo be baasiba abamu kati bali ku nguudo kwe balya. Waliwo neyazze n'atugamba omwana teyali gyasinze kukola bibuuzo, ne tumugamba lwaki tewatugamba, n'agamba nalaba nga mbakaluubirizza nnyo, naye omwana tagenda kukola bibuuzo kubanga taataye bamusiba. Okunyigirizibwa kuno okugenda mu maaso bassebo ne bannyabo, twagala musitule eddoboozi ewa Mukama Katonda n'eri omuntu. Waliwo omuntu asobola okugamba nti abantu abo bateebwe ng'afunyemu omutima ogw'ekizadde, ne bateebwa enkya. Mumutugambireko bassebo ne bannyabo. Ekyo nkyogedde ng'omukulembeze kubanga mmanyi wano buli omu asanyuka nnyo okuddawo omwaye n'amukulisaayo ng'amuleetedde omugaati ne sukaali. Bali tebakyalaba abaana baabwe n'ebirala.